kaweefube okulaga President Museveni nti tukooye okwewolera ku ggwanga lyaffe, tukooye amabanja. Olunaku olwajjo nakoledde video nenkulaga the untouchables, abo banantakoonwako abanyaze ensimbi z'omuyi w'omusolo ne basigala nga bayinaayina. Era mu video gye twatumye catch the big fish nakumenyedde abantu abo n'ensimbi ze baatwala. Olunaku olwaleero nkuleetedde video eya projects ezitutte ensimbi z'omuyi w'omusolo, amabanja gonna g'owulira Uganda geetuddemu gonna mu video eno. Project zino n'abazirimu baatwala sente meka nja kujja ng'amenya emu ku emu n'abagitegese n'abapanga sente meka ze babba, naye olwaleero ngenda kusooka nkumenyere projects zino ziri 14 n'ambirira. Mukama anyambe zimaleyo mu video eno. Project esookedde ddala bagiyita Entebbe Express Highway. Runo oluguudo lwa nguudo nnya bbiri luli ku kilometers 5 kigambibwa nti lwe luguudo lukyasinze okubeera olw'ebbeeyi mu nsi yonna nga lwamalawo ensimbi za $1 trillion 1.19. Kitegeeza nti buli kilomita emu yazimbibwa billion 23. Kino tekibangawo mu mawanga gonna ne London keberasha tekibangawo kilomita emu okuzimbibwa billion 23 ez'ensimbi za $, tekibangawo. Kigambibwa nti ku trillion 1.19 banka ya Exim eya China yatuwolako billion 875 era nga zino zakuddizibwa kusasulibwa. Oluguudo luno lwamala okuggwa ne balufuula private, omuntu owa bulijjo takirizibwa kuyitawo mpaka ng'amaze okusasulira. Aba boda simanyi ntwala omulwadde emulago omukazi agenda kuzaala tokkirizibwawo. Ow'ebigere takirizibwa kusaloyo ekibooko zimulya ab'obugaali ate ng'omunaku yatoba n'amabanja gano okugasasula. Awo ne tuvaawo ne tugenda ku project namba 2 eno bagiyita New Mulago. New Mulago eno yakuulita n'obuwumbi bw'ensimbi billion 2.5 era nga nazo zakwewola. We yamalirizibwa bweti nerangirirwa nga private era nga nayo yakusasulira. Okuva ku consultation okulaba omusawo otandikira ku $5,000. Normal delivery okuzaala kwa bulijjo obukadde 89. Services zonna zonna zisasulira. Ate nga ffe tutoba n'amabanja. Ne tugenda ku project namba 3 eno bagiyita Isimba Power Dam. Eno ina megawatts 183.2 ng'eno project yakuulita n'obuwumbi bw'ensimbi eza $5 6.7 ate nga ku million 5.67 million 482 zonna zaali mabanja okuva mu banka ya Exim. Era ng'endagaano yateekebwako omukono n'Abachina bano nti tugenda kuzisasulira mu myaka 25 ne interest oba amagoba ga 2%. Kigambibwa nti ne contract yakola ddamu eno akyabanja billion 3.5 tezimusasulwanga. Ate ng'okumanya ng'eno tegenda functioninga na bridge oba olutindo olwandigiconnectinze ku kkubo terwakolebwa ate nga nalwo yali part of project. Owulira simanyi gye tulaga. Tugenze ku project namba 4 eno bagiyita Rubowa Specialist Hospital eneesesa n'okusesa. Investor yava mu ggwanga ly'embw aze kukulaakulanya Uganda yatuuka mu Uganda ng'ali wakukola ddwaliro. Gavumenti ya Uganda n'emwewolera billion 6 okukola eddwaliro lino erya Rubowa Specialist, n'emuwa ettaka ery'obwereere, n'emuwa services omuli amasanyalaze n'amazzi eby'obwereere, n'emuteerawo n'endagaano nti waliba amaze eddwaliro lino alisooka n'asolooza ssente ze zonna z'ayagala n'alyoka awaayo project eno mu mikono gya gavumenti. Takirizibwa kuweebwa musolo, omusolo baagumuggyako. Kigambibwa nti ababaka ba palamenti mwabiraba bino si byambu. Ababaka ba palamenti beekuŋŋaanya bagende balabe ku project eno ewuuma ensi obuwumbi bw'ensimbi ez'omuwi w'omusolo. Major General Eli Tumwine omugenzi mumumanyi oyo, police has a right to kill you.
yatega amagye n'agamba mukube buli kiramu temukiriza muntu yenna kusalimbirawo. Era kigambibwa nti omukujjukuju yasinzira busuka kubo n'atega ka drone ka kamera ne kagenda mu kifo kino omuli project ene yeddwalire ewuminsa obuwumbi bw'ensimbi bwe buti. Kyazuulwa nti waliyo ebiyumba bya nkoko ng'abagagga balundirayo nkoko zaabwe. Awo nawo ne tuvaawo tugenze ku project namba 5 bagiyita Uganda Airlines. Uganda Airlines ng'eva mu kubeera mu mikono gya gavumenti efuuka ekitongole ekyetongodde yayina ennyonyi 12 omwali ne 2 Boeing crafts 5 jets ebyo byonna ng'ebiina mu 2019 wano nga Uganda esayininga ennyonyi zino eza tukutuku Bombardier. Kyazuulwa nti Uganda erina 1% share mu kitongole kino kya Uganda Airlines ate nga yasponsoringa 100%. Awo nawo munaku n'abanga akafiiriddemu. Tugenze ku project namba 6 eno bagiyita Entebbe Airport Expansion. Eno yawuumenta obuwumbi bw'ensimbi za $2 miliyoni 2 ate nga nazo zaali ziva mu banka ya Exim. Ng'eno yaweebwayo ne Lake Victoria ng'omusingo. Era mwalaba nga amagye gakuba abantu abavubi okufaako obufi abalala ne bafa nga gabagobaganya ku Lake Victoria. Olwo nga banka eyagala okusigaza Lake Victoria ekolerewo emirimu gyabwe. China yevuba ebyennyanja byaffe mu Lake Victoria, yesima omusenyu mu Lake Victoria. Uganda tuli mu mabanja tetumanyi dirwe tunsasula. Tugenze ku project namba 7 eno bagiyita Bujagali Power Project. Eno ina megawatts 205. Eno power project yawuumenta obuwumbi bw'ensimbi 862 era nga nabo bwali looni okuva mu bitongole bino wamanga: International France Corporation, African Development Fund, European Investment Bank, German Investment Corporation, kwosa n'ekitongole kino kye bayita KFW. Waliwo n'ekitongole ekirala bakiyita Propaco of France, French Development Agency, Netherlands Development Finance Company, Abusa Group Limited, BNP Paribas, Nedbank ne Standard Chartered Bank be basonda ensimbi ezo ezakola Bujagali Power Project era nga nazo zakwewola omunaku wa kuzisasula. Tugenze ku project namba 8 eno bagiyita Karuma Power Project. Eno ina megawatts 600. Eno yawuumenta obuwumbi bw'ensimbi $1.7 billion ate nga ku $1.7 billion 1.435 billions zaali mabanja okuva mu banka eya China emanyiddwa nga Exim Bank. Ng'eno yateekebwako endagaano okusasulira mu myaka 20 okutandika n'omwaka gwa 2018. Kigambibwa nti Uganda yesinga okusapurayinga amawanga agatwetoolodde amasanyalaze. Amawanga gano bw'otuukayo amasanyalaze gali ku layisi nnyo okusinga Uganda ffe abasapurayinga abantu bano. Kenya yesinga okugula amasanyalaze waffe naye ate ekyewuunyisa yabunya amasanyalaze ebitundu 65 ku buli 100 nga Uganda eri ku 25%. Omunaku wakwekaabirako. Tugenze ku project namba 9 eno bagiyita Akibua Stadium. Eno yali project ng'egenderedde okubbula ekisaawe mu muzanyi wa Olympics eyawangula omudaali bamuwe ekisaawe ekiri mu Arua. Eno project yawuumenta obuwumbi bw'ensimbi 605 miliyoni era nga nayo kyagenda okuzuulwa nti waaliyo ekiyumba ky'embizi nga gavumenti olw'obuswa